Boss, Lugalabi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dustamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Tuyina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tuyina ka water syrup nga kano kasumulula tap. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo. Nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tuyina slimming pills nga nammwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde ka buweebwa akakuggulirawo emikisa. Tuyina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira abasukra Herbal Solutions Katwe ku noti 75544314. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Nakola liberioni ku mukolo kwa abasilamu. Abasilamu batuwasizaamu omwana waffe. Naye baleeta ekinaka ni kino. Ekisa ekyasoda mwekita ky'omwenge. Kozi noono oyogerera ewaffe naye munywi yagamba omwogezi wali yakire nywa yongera onywe ne bakyenywera awo no teyanywa yapiika oli omwogezi wabali nti agwa obonywa anti kyekita ky'omwenge yongera onywe nakano kamalemu ogucupa guli bwekuse. No, you see culture. Jesus yakola bia ewa mama we. One of the first miracles that Jesus made was beer. Fetunywa kakati bwe munywa ne abu mayanja gobu mayanja omanyi naamini yaddira nga Uganda wale ginamuteeka mu Coca-Cola nataka ekiba ya Coca-Cola wano ne wali wabu mayanja ne bamugamba okujja okwogera ku mukolo nga tasituka kawale je biet era abu mayanja bagana yembi thajirya ngage ebungereza naye ye whisky nanywako. atani ono bannanga okoowa. Yeah, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yeah, tulina omukukunavu Tamale Mirundi. Yosefu Tamale Mirundi mutani wa Yohana ne Mwale. Obulamu bugamba butya muzeeyi? Ate ffe twasoma kuba naabona zinasoma kubeera bulungi era bwe bangoba mu State House nagana ogenda ku jirikiti ndi wange neetolidde nkola sente zange. Okay. Ebintu bijji bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero njagala tubeere as brief as possible. Saagala tulwewo nnyo wano. President agenda kuba nga ayogerako eri Parliament olunaku lw'enkya. What do you think the president is going to talk about? Museveni is a man. I worked with Museveni for 14 years. Museveni is actually a public gallery. Museveni is a man. Ategeera nti you undermine his government.
nakupromotinga. Yeah? Yes. Museveni can go to parliament and praise the parliament for being anti-corruption. Nenga achimanyi tebalwanyisa corruption. Neyo parliament erwanyisa corruption. Terwanyisa corruption. What Museveni should understand, when I wrote this book, nesi yekisoma tulina budde. Yiso kusoma akantu kamu. Naye nagiwandika ddi. Nabawandikira ne mbaga nti understand mafia politics. Nga ndowooza kaddi kano. 25th December 2012. Kyobula abana abasajja bayagala okunzira tebaagala okukola kinalimba manyi. Kakati Museveni evaluates the situation. If kyobulaba nti Museveni takkiriza balizayiningi. Why? Omujekera akugamba bwe wabaawo omuntu ayingidde mu parliament ng'ayagala abantu bo bonna abagobe kasooka asooka president n'ogoba owokubiri president kitegeeza somebody can reshuffle your cabinet ng'ali mu parliament. Okitegedde ekyo? Somebody can reshuffle Museveni's government nga yali luddawo somewhere else naye nga yekyakola awa bano information kubanga information gyeboogerako si mpya. How did it, how come that the Auditor General, the IGG Amabati tebakagatwala? No, batwa Museveni yaleeta eggaali ne bazimubbako in the same fashion. Motorcycles, I mean pichipichi. Yes. I know, bicycles. Yes. Sente za saako, sente za kibaze bazimubbako. Nze Museveni kyemugamba kiri kimu. If you want to defeat a revolutionary, Museveni tebaagala aveewo. Bamubbiramu. Tekakati we have a crisis. Oba nayo naagitya. Eriwa. Singa mu Uganda mubaddemu ba political scientists like me, nga tuli bangi. NRM era ba political scientists. Sibatangodoyi. Start planning for a scenario where Museveni, if he comes back, will compete with his son. Muhoza alina okwesimbawo mu 2026 631 akalulu akajjeko ko ne taata we bajja kajjako kubanga ono akubye mukozi akuba n'atujoko n'atuniako n'atunyalako n'omuko kati omuko yalowooza nti bwakuba ffe n'atuniako n'atunyalako n'akuba bakataka n'akuba bantu wajja okuba muhoozi kati as a result of mishandling muhoozi mujja mumagye kano kategule n'entwe yaako kagenza okuwaaba kannalusanja nenagisiyako mu mpale kagenza okuwaaba kakati let me tell you as a political scientist what does Muhoozi have now mumujje mu magye? Did you think that Muhoozi wanted to get out of the army? Muhoozi knows like any strategist nti abantu be babadde alina mu magye be yawandiika ng'ali Makerere najja nabo bajja bajjamu. If you give Museveni another 10 years Muhoozi ajja kuba talina kyalina naye ngaono onaania omukoddomi wa Museveni bw'atyo okwata ani atuniako atunyolako yatambula naye ebweru afuna sente awandiika mu mawulire. Have you seen Muhoozi writing an article? Ekitegeeza Muhoozi ajja mwambala njagala okumulabako ngali kabangali kiwoneka ne kalugire noono nga bali kabangali bakikanga baddeko ng'embuzi ennume. Yono omuvuka eri alowooza nti bw'atuniako nanyola naani bw'abooko n'atuniako n'atunyolako bajja okunia ku Muhoozi tekisoboka. Kakati I can tell you tusibe sente when Museveni comes back in 2027 Muhoozi will be on the ballot. 2026 Museveni ajja kuvuganya ne mutabani we
tobola bona tuniddeko ayononye system ne bannankabiro ne baani kati yaka family etuule nga 26 this man is a spoil niddo joze nnyo mulenzi gwojoze nnyo abantu paka ffe twakuloga nze namuloga paka lwalumbye mukozi amukube ne galubindize. So this is what you don't know. Nti mukozi I can predict it precisely. Mukozi ajja kuyingira mu 2026. Why? To save what is remaining with him. Ono juga abantu yali akuba mu 7 ngenda bakubira obutambi mu kampeni ya mukozi njja bakubira obutambi ngono alaganga mu 7 bwakaddiye kati bamaze mukuba ne bamukuba ejoga ba nani ba najoga bakone batujoga kati agamba muzeeyi akomewo nedda. Even if ate bwolaba mukozi nga ze mu kalulu mweki kitegeeza bw'okola akalulu olina okukola ensonga ekuleese. Kakati mukozi ajja kugamba ono akaddiye and they don't know. All of these scandals in the government are helping somebody else. Nti Museveni has lost control of the government. Kukitegedde bulungi. Nti scandals eziri mu government they are undermining Museveni. Nti Museveni ye bannange naawe emirundi obadde oyagala nnyo Museveni naye ye Museveni takyalini kyaji. Sente bazibba akola ki? Amabaati bagabba akola ki? Okitegedde bulungi. Nti ye for muso. Naye kyenyagala obuuza Muzeeyi Mirundi, why is it like that? Why do what yogamba nti Museveni takyalini control? Is there nothing that can be done? Kuba tubalenze badde ndowooza nti olunaku nga olwokuna ng'agenda okwogerako eri parliament byemu ku bintu byagenda okwogerako. Aveeyo atugambe nti baminisita mu resigninge kati. Museveni democratize ng'abalagira ati okuresigninga. Museveni talina maanyi. Why we democratize too much? Nti you cannot declare me guilty. Oyo omukazi kitutu yabba millions of dollars bina nakolo nakalema nona anyeddeko oyo anyeddeko ne banne president namba sente zange naziremera mbunja kugenda mufuko nizo bebi ko mwenda mu nnyonyi omenye nti Kasuku nze njira ko bebi ko mwenda mu nnyonyi nizo muleka nayingira ennyonyi neyenyaka bebi ko mwenda neyenyaka so bebi ko mwenda newenyaka kana kasajjo kano dekajja ko program za katina nosalawo kabaladu nenkasula kutta baladu ekyogonereka gwamu bakubulideko nti babbye boda yewange yakokolimi ne bagikomyawo boda yo yakokolimi ababbi bazze ne babba boda ne bakitwala eyange eyabadde agivuga nga ziri ezi nga ziri ssatu ate zonna yaziriko zimuvaako emabega paka lwe yakokolimidde mu lubuto bagikomezaawo ewange gwe Kasuku wafuna omukisa. Muzeeyi Mirundi nafuna mukisa ki okunninaana ate nze bwenkukebera mu bwendi olaba bwenkebera bwendi toyina mukisa mubi toyina kyonnoonyamu nze sikana yange eri wano okitegedde ekyo genda obabuuze babbye boda yange nekokolima ne bagikomyawo ate era njabba kokolima boda yakabye ng'enkoko era njabba kokolimya nyinza okwetisa motoka yange nekikwetisa kumutwe newetika kamunye bwoti naye nga nze nkuwagiseemu ekintu ekiki nenjikuba emotoka yange ngikwetise ku mutwe mulaba omusajja eyetise kamunye ngajetise ozi wagamba eri yafu omusota gwatululira omusajja yali yambaale seringi yafuuka omusota nze emotoka zange zonna eza takisi ziriko seringi myufu nadduka emisinde atuuka ebwenga gyeguli ekisenyi nekikubira esimu nekiŋŋamba naye muzeeyi lwaki tolamba motoka zo konze lwaki buli gye tubba yonna yiyo fetunabbaki nemugaa ki ekibaddewo muzeeyi twabbye emotoka yo
omusota kutabaaza abeewange naye anti eyo ankubuulire Kasuku gwoli mwana muto nina emmotoka n'ebintu ebirala eyo pulojekiti ya kanisa tugula embugo kati Dubaale owange oba gyoyita shiriki embugo zayambala za bukadde busatu ekutiya gyayambala ya bukadde busatu kakati nze ewange essabu lyange liriko mategula kapeti linga ya seratoni kakati oyo Lubaale omugagga gwe mubbeko emmotoka ye kubanga emmotoka pulojekiti ya chachi akugire olabe Muzeeyi Mirundi wali webaseeko ku vono y'emisota vono y'emisota kyeki bano Abaganda gyogenda ffe gye batukolera okufuna ebintu ebyo bya famire naye yino bimodifayingamu naye ate biyinza okukwata juniyo nga nfudde bijja kufunayo omugezi bimuteeke ku ttaka nga bulaba nze nti sikola naye oyinza okuwulira omuntu ekiro ng'atambula omuzukulu olairota gweyogera nti ndayire kubi abachwezi omuzukulu olairota gaye nti ndayire kubi essalambwa timba byonna bijja ne bikola omufaliso newebaka ku misota waggulu era kakati nganze omuzukulu olairota nti ndayire kulungi naye bwe nga ndayire kubi emisota gijja negirinya waggulu bwegiti fe abachwezi omuchwezi kasooli omuntu akuyita ekiro omuzukulu olairota nti ndayire kubi olayire kubi omuzukulu alayire kubi baleeta emisota gitimba kyani gyonna negikuwanika waggulu vono omuzukulu akuumibwa kati bano banereekamu nga naye ejago ndimufuumudde mumpatanya z'ennyuma bo baali balowooza bakulumbye ne bakukuba lwaki nze bantya Muzeeyi Mirundi ate nze bwongaana nja kyogerera ewalala kubanga it is one let me tell you engalabi eyo Muzeeyi Mirundi yetetugendayo tusooke tudde wali wetubadde ku bya Museveni ebintu ebyo sooka obireke Museveni mugezi Museveni what is going to do kubanga nakugamba bwenti nze kankubuulire Kasuku nti gwe tulina budde busoma bitabo gwe tuyira naye obutabo bumpadde nina bwe nneeka bwe nsomye kakati kankubuulire nkugambe nti lwaki palamenti erimu ebyobusiru nakugamba nti palamenti yammwe eri bweti ekyo kati kikolera abantu nakugamba tikyo bwe natooka okutegeerera waali wano kankusomera okuva kubanga kuutya nakugamba for example between 1980 to 85 we had multi-party politics. Did we have a park in the parliament? Did the opposition play its role? In many cases, opposition MPs resorted to boycotts. They do not have the political clout like today. And it is because of executive Museveni yabawadde executive yewadde parliament amaanyi olunaku lwa leero paaka bagijewo ne baleetako sasi notuna omusajja alinga oyo omuvubuka ow'enaka bamuyitaano n'ogamba Ssennyonyi nti eddwaliro baaswapinganga ne Sudiini yaswapinga nodira eddwaliro lya sekansa eryali ku NASA ne baliswapingamu n'ekitundu ekirala 20 years ago n'oleeta Ntaganda kubanga bano tebalina ebyo bakola lwaki abaabaleeta be babbye kakati n'oleeta kijambo kandi somebody call me now from State House nabye nalekayo obadde luddawo bulijjo kakati nakugamba nti bano abapaaka for example from 1980 tewaliwo paaka balinga bekalakasa ne bafuluma yes
kati wano ogamba they did not have the political clout like today, and it's because the executive then did not guarantee its freedom. What does Parker investigate? Parker investigates from a report from the Auditor General. The IGG moves quickly. So I'm not going to declare anything to the IGG in Jakarabangobe. I want to go. I want to cut the umbilical cord. Toyinza kunja ogamyaka 10 ngatovaga nekumutwa nyalako nombuli anvuma magufa beteka me anvuma magufa ninachi. What do I have? Bakugambye otwaleyo ebyobugagga. Mutwaleyo kinga twaleyo amade. Mutwalira amade. Ende mu ebikulire. Nyizo gende wakale nemugaba balabino. Mayika nkubuli. Waliwo omusajja yafa. Musajja bwe yafa yali musajja mugagga. Kitaawe najja abala ebintu. Omukazi n'avaayo ne mwandu. Mulize kukola ki? Tulize kubala bintu nabaga musooke ku kino kubanga kino kye kyandeetera kyeri asinga okwagala. Kirimu value sentiment. Musooke mu kibale. Omukazi yeyambulye sezaalawo. Namuga mu bintu byonna omugenzi byalese byabadde asinga okwagala kye kino. Kibale ne yeebajjula. Kibale. Awulanda. Kibale. Sezara yaduka yekunkumula ampe mudde nette kibale. Amugamba kicho. Twabikola fembi n'omwami wange. Ekitegeeza ekintu asset yasooka mu family mu kye kinu ne yeebajjula. Kibale. Kyamita meka bagitundawa. Tumbulira. Sezara mbulira. Kiri mu kilo meka. Ne bwe kibabo aguga babotuka. Kakati nkubulira ne nkugamba mu parliament ya Uganda nabagamba the money making group this is a shrewd group that has taken advantage of the corruption in the government. Although parliament must be populistic, but this does not mean abandoning its cardinal roles. MPs have realized that once the corrupt are subjected to pressure, they play ball. Another score by Parliament against the executive, Museveni, the nature of its operations under Kadaga. Although this is a legislative assembly whose cardinal duty would be to make laws, Parliament has usurped the powers of other institutions. And the public Ugandans do not see the danger of moving towards a parliamentary dictatorship. Ndi Museveni bamukuba. Bo bamugambye bamindisa ffe tubasensalinze. Oganye obakola ki? Obagoba. But Museveni knows nti si parliament yategeera nti bano babbi. Museveni knows nti omukazi alinga Namuganza teyabba. Namuganza bamugamba nti yavuma parliament. Naye nga Namuganza National Housing Corporation ina sente zegenda okufuna mu America. Namuganza was going to America. If Museveni had sacked Namuganza, deal yalizeyo wa ku zero. Kakati Museveni amanyi fitina netali iki. Fitina. Kubanga the problem is Museveni is facing a challenge. The speaker and the deputy speaker tebabiranga kuba inaalemu. Bombi. Kati nsanze mwe mukasikira embazi. Naye bali ababaddewo abakadde bombi tebabadde bagondi. Baki? Ba NRM. Ati yenkubuulira. The two are no Asante pose. They just came. Omanyi nti nze nabadde nina pologulamu gye nkola ejjinja. Naye nanoonyeza essimu ya mwannyina speaker n'embula. Nanoonye essimu ya Magogo n'embula. Magogo tumanyiganya mukoddomi wamu. Nga ebusoga balinze okukuba speaker amayinja. Maama Busoga azze era teyagenze babadde bamulindidde ku kiira. Bamukuba amayinja. Bamayinja. Omukulu bali kukuba amayinja. Why do you provoke this Busoga? Kati nkugamba parliament olwokuba parliament ekola ebintu ebitaliiyo. Eyakadaga kubanga ogenda nti kana kati banakawandiika 2012. Yes. Eyakadaga ne generalize. Nenkugamba nti parliament yakadaga
ng'eno egenda kuleeta Museveni ekizibu. Abantu bagenda gantakola nakugamba. Parliament is seen by the gullible public as succeeding where the executive has failed. When ministers are put to task in Parliament, they are left to fight alone. This explains why ministers Saida Bumba and Kido Makubi and Chogamu ministers decided to implicate the president in the scandals to win favors from PAC members who are from the opposition. PAC could the opposition. Katikosasi. This creates the double over your right PAC atekola. Segona taina watali. Segona ali mu PAC pozi. Segona alinga mbizi ninamboza alinga mbizi. Twali kye batali. Embizi taina kyeta. Segona namboza boti baina kye batali. Era you can find out namboza inene nyumba mu America. The difference between me and Nambo's is our background. Me, I know the future. Me, I know the future. Oyo mukata yinza kunniyo ko kubanja mula bakonga duka. I've seen very powerful people. No yinjo omukota jomule bakoneka nikiwanuka kiwanuka ne kalugire tujja pala bakabona no muko ngabadduka. Kubanga ate muhozi bamukubi. And muhozi is a bitter man. Taina kyasigaziza. Kansi tusibe sente ndi muhozi ajja kujja mu 226. Sagala tusibe obufuzi bikyuka buli lunaku. Kubolire olaba omukubo olaba kalugire bwadduka olaba kiwanuka bwadduka kiwanuka ajoza abantu olaba ono munnaffe bwadduka yatujogaania mu state house najini yako nze banjoga ne bangoba naye nabusaite bamuwadde omulimu. Nabusaite bamuwadde gwaki? Basoka ga his grass is what? Batukati omukatya nze yali alowooza mujagenda mu mi nyitu ba sinza genda mu New Vision nswera amazi. To work in New Vision nswera amazi. To work in the president's office as advisor kati gundi yagenzeewa nswera amazi. Sisobola gendayo. Tayinza kunjoga Museveni yampa sente zange 5 billion nazikwata. What namulabyenga agamba this man must go to his home. But Uncle Sam says he must work on the think tank. Am I dying to work on your think tank? But you're not going to go and again agenda. Jinza no gena more position. Do you know that yesterday I addressed visitors from South Africa about Charlie Dutch been a Chavi Dandisat? Never do you. I never send you for you, never addressing the history of Uganda. We talk computer and any monopita no genda. Bobando was a country, Bobado was a cinema case. Other people think that I'm a highly intelligent man. You must have been young Kajuka Kasasiro. You know, Kasasiro. Since he's a great Kasasiro. I work in the Najam State House, and Najakulera Mwana Museveni. I came, I started in public service. Tompa Murimo Mudara. You never say more Murimo Mudara. No, you see, Najakulera Mwana. Bongoba, sit down. I didn't go with a gum. Would you ever say Bakola Museveni? I was amazed when the state house officials handed over a list of other diseases the Presidential Parliamentary Committee, who was a bias. Museveni Bamita, Omita and Musaji, Tinka Simir, Museveni Bamuguria Bala Disaba. Bagoba Chintu, Nebagoba Lugasa, Nebagoba Gundion Vomitani. So Mukampala Mwali Bala Disable Nava Museveni Beyaria Wadi Bamukore Baba Goba. Why? Banobadi Tebasomi, but they are good mobilizers. Chintu, you have for the capital. Now could Museveni Namukore campaign. Sekabanja, the Sanja. Lugasa, yes, Sekabanja Ariwa. Anti ono mukazi mukamana obete yali amuwadde omulimu naye ate Muganda munne bwe yajja kubwa Kampala yajjawo Sekabanja n'aleeta engeri ya Katumba. Wakati nkugamba nti bano nalimba manyi nakugamba the committee recommended the sacking of other DCs because they knew that it would undermine the president.
It was intended to prove to the affected other disease. Museveni bwe bakugoba alowooza akukyawa. This is the nature of Museveni. Yalowooza nti gwejja omunoonya nidda siyinza genda mu State House kunoonya Museveni. I worked for him for 14 years. Siyinza kunoonya Museveni. No. Museveni by this time yali badde ategedde nakubwa mukoddomi we lwabwogo kuba yalina president's ambitions. Ate siyinza kulikonsilinga naye nja kuba ebiraka mu mpale nja babulika siyogera nakiwonuka. Why? Kiwonuka bampa ekizimbe mu Kampala nakirimesa ne bampa 5 billion olwoko nazikwata nga bo basuubira kiwanuka lwabwogo nono gundi oyo omuvubuka ye yamuwa okwoza omusango ezange naze nkabalowoozayo olunaku olumulala ndisuula nabo ontulika butulizi obusungu bwe mbayinako kiwonuka mpite. We must call this man and sign a document in our chamber. Mwali muwedde. This man must come to Chankwanzi. Mwali mupise Chankwanzi 2 years ago. Ku Christmas. Ngati bayitangayo meeting in that. Nalise 10. Kubanga mbamanyi. Ti obujozi bwabwe. Babadde tebalabangayo omuntu atajogebwa. Nze ndi mandwa. Nyizo kunyesa mu nnyonyi. Sina kyambala bamubakodde biwa Museveni. Kati nkugamba. In my opinion, Parliament cannot verify one's academic qualification. Baba can't basoma. But you can become another DC by appointment. Naye bano babajja muti Nkasimire yabajjamu baleeta Nkasimire oyo yali Mbabazi yaleeta Nkasimire agobe baani abanoonyeza Museveni obululu. Museveni naye n'abagoba talina kye yabawa. Fete lino gendanga tusa. Me, I don't want the people I want to see Simon. Museveni is not one of them. I had my chance. Museveni bangoba omubbi w'enkoko ng'alaba nangoba n'engenda ewange. Nagenda bamuziise ngambwa 10 million. Nagenda bamukubidde emizinga. It tells us that is not Museveni in charge. Somebody else. Nakubulira nagenda ebirungi bye yakolye n'alema. Namaganda nakubirwa emizinga. Semogere nakubirwa emizinga nagenda bamuziise ngambwa. Nabbanja bakutuma nnyo. Nabbanja bakutuma. Naye olinyangako ewaffe. Nabbanja olinyangako ewaffe. Muleetangayo omukyere. Nabbanja bw'oliva ewaffe ng'otambula ate nga tebakukubye ndimu beebiga omwenda neyenyaga ne mukuba n'amagulu. Gwe bali Museveni kwali tume ewaffe mu kuziika. Nze nti simanyi epulasi ezikenze mandwa. Mumanyi bwe banteekayo? Mumanyi bwe baziika omuntu? Emandwa omanyi bwe bagiziika? Simanyi. Balinyangayo. Museveni yatumanga omuntu ewaffe nti genda onkiikire ewa Mirundi ne miliyoni 10. Ajja kujjayo bwennyini. Abalirinnya mu kabuli aba epulasi muli banoonya ne babula. Emandwa omanyi bwe bagiziika gwejo obazira okukima ssente. Alisoma obubaka tajja kutuuka Kampala. Tasobola kutuuka Kampala. Ng'asoma obubaka bwa gavumenti. Alisoma obubaka bwa Museveni. Museveni wamunyigidde ate lwaki? Museveni bankubye ng'alaba emyaka 10 talina kyampadde. Kubanga bo baali balowooza bo bamugamba teri Mirundi is a nuclear bomb. Kati wamuvuddemu omukono niyoko naniyo muhoza ze. Kubanga kati mbabuulira nze ne mbagamba nze mbalaba nti baalagira bampe ssente zange no yemase naniyoko mu mino gende ewaffe. Gondagira gwe wajja nziyinza okubeebiga omwenda mu nnyonyi n'oniya ebiwunya nina kapasi ekuba omuntu mu nnyonyi nekuba ne weenyaga dogo nendi kujjamu. Kakati nkubulire negamba nti in my opinion Parliament yali tesobola kugoba baseka bangi. Why? Attorney General yaligenze n'aboogerera nti twaba appointees. Abasajja bano qualification kyeki naye baabagoba Mbabazi yabagoba. Buli muntu wa Museveni yenna bamugobako. Nenkugamba interestingly Parliament was not kakati Museveni aleetayo State House. State House scholarship ezo nazikozesa abaana bange ne basoma kukifuba by force. Waliwo omusajja nga bamuyita Lubanga yali akulirawe Dogitwanga Gondi State House scholarship
Lubanga bamukuba bagamba mbu school fees abaana zibaweerawa mu loogi nembaga naye Lubanga tosingise FX Lubanga waliwo Lubanga yali oba mu education ono Lubanga yali mulala Musoga era yali mu State House abo baana abato musebetera mulaba nembaga ayina mugongo gwenkanaki ekyokubi mmwe nyini abo abaana mulusabira scholarship Lubanga tayinza bebakawo nene bajoga ensi yonna buli muntu yenna abakoledde n'agenda ng'akaaba Lubanga bamugoba naye akolima kuba buli kifo kyonna balina okukitwala kati nakugamba nti baayagala okugyawo scholarship za Museveni parliament nti because parliamentarians themselves have not this academic papers State House scholarships because the scholarships were giving the president political mileage which had to be undermined. Nabagamba mu State House nga tutudde nembaga nti Kawasa ayina okuba n'ekitaki eky'omwenge era abasiraamu baleke kutumanyira abasiraamu bw'owasa mu family muli ba Christians mufuneyo abakafiiri be mujja namwe batuleetere ekuleti ya bbiya natabudde omukolo nywa soda nga munywawo enjoka zinzita bwe gwagula nnyabo omwenge gwe gwatugula bwemba mugenda okuwasa mu family y'abakristians muleete ku bbiya bwemba mugenda kuwasa mu family y'abasiraamu muleete soda wammwe kwegamba gwogamba nti bine kuba bo tebanywa mwenge kati gwe tebikwatako gwobeera olina okunywa bbiyawo naye toyinza kumpita ku mukolo gw'abasiraamu omwana wange yafumiddwa abasiraamu bakojja be bajjajja be bataata be tewali mwenge gwakunywa ffe tuyiwako ne ku ttaka ne bajjajja ne banywa soda bamuyiwa ku ttaka bamumanyi bamulabako emizimu gimanyi soda kati waganya onywa soda endatabudde omukolo ne baleeta bbiya ogw'abasiraamu nabagambye mmwe mukole akagurupu akamu ak'abasiraamu munywesa naye ze bwenteeka soda mu lubuto enjuka zinzisira buzigamba ono yatutunze si ono waffe gwe tumanyi tezinywanga ku soda bukya zitaaliwo enjoka eziri mu lubuto lwange era ngende wa hamu yangambako olunaku oluba hamu naŋŋamba naye taata gwonywa naye tonywanga balala nti otomedde olaba fesi kolaki ezimbye era nze bwemba nataddemu nengende wahamu oba wamuganda wange sekawo oba baganda wange onosubuka oba abasiraamu bakojja bange oba wansereko oba muganda wange miti abeera mu ofiisi yanse nze bwolaba nyimiridde wala kitegeeza akawoowo genda kawulira nkakuwonjeza ndataddemu nobagamba teri soda apaana nakola liberiyoni ku mukolo gw'abasiraamu abasiraamu batuwasizaamu omwana waffe naye baleeta ekinaakani kino ekita ekya soda ekita ky'omwenge kozi noono oyogerera ewaffe naye munywi yagamba omwogezi wali yakirera nywa yongera onywe ne bakyenywera awo no teyanywa yapiika oli omwogezi wabali nti agwa obonywa anti kyekita ky'omwenge yongera onywe nakano kamalemu ogucupa guli bwegusi no you see culture Jesus yakola bbiya ewa maama we one of the first miracles that Jesus made was beer. Ffe tunywa kakati bwe muba munywa ne Abu Mayanja Abu Mayanja omumanyi n'Amini yaddira nga Uganda Village n'amuteeka mu Coca-Cola n'ateekawo ecupa ya Coca-Cola wano naye waliwo Abu Mayanja ne bamugamba ojja okwogera ku mukolo nga tasituka kawaleje mubbyedde era Abu Mayanja abagamba yembidde thajirya ng'agenze e Bungereza naye ye wisiki nanywako. So if you have an organization, a party, nammwe muleete ekita ky'omwenge mufuneyo omuntu mu famire yammwe a Christian mukole omukolo ogwo nti ogwagula nnyabo
naye toyitaga nti omukazi nakugamba nga mwawukana nti wangula ki tiwangula soda agulibwa is there in the tradition of ours where a woman is paid for beer. Abaganda omanye lwaki abaganda bakkiriza mwenge ate agazaala mwana maki kawunga oba mazzi tu nti omuganda ye omwenge abangunywedde ebintu tubirye senga mwenyinaze ebintu birye tokomawo. But the Westerners, because they give you cows, so what about it to take them to parliament? Elia Dawale, Tidawale said the Jekola, Jayava. These are Westerners. Kati Dawale Tadayo, what were the Lavatika Sibili? Bade to take a anti bo, Omukazi Banova, Mugenda Kufamu Yoli, Nemuja Zamwe. Ate Bamanyo Zijao never duka, never Zijao, Mujamwe single balloon. Kati Devanyankole. Went to court and got this bill of dowry. For us Baganda, we don't need, you don't return your dowry. Among the Batose people, they tessos. Abatiso Musajja Kasuku, Omukazi Kasuku ya went ezo, abakoze. For Baganda to try to achirabira woda. Nti ekizalo omwana kiki, nti mazzi. Mutulete mwenge tukujwe tuduka ne tugende. Tuwaliwo permanent era bino entebe ebiki basobola bikomyawo. Muganda tatunda mwana. No. Omukazi tawerekerwa kitanda. Omukazi toyinza mugamba nti ngutonedde omufaliso era abaganda bakugamba nkuwa omukazi nkuwe n'ekitanda. Kubanga by the time you get married, you should be in a position to look after your wife. Kakati nkubune negamba nti interestingly nga bajjawo scholarships. Interestingly, Parliament was not abolishing the scheme, but bajjawo scholarships. It was rather being transferred from the president to the Minister of Education before the first lady went there. Natula mu meeting ya State House ngekubirizibwa Richard Muhinda muga Muhinda. You wanted to transfer bali bagala bintu ebi to transfer poverty alleviation from State House and these scholarships from State House. Nemba gamba mwe Muganda ine Buganda tulina ekita ky'omuko kawasabe na n'ekitaki nti Kasuku akoze nnyo ku mbaga nafu abaganda bwe tuli. This is what Museveni has failed to do. Abasajja ngaffe abamukoledde Museveni yali badde atuyita nakakwatirawo biliyoni 5 nawe ofune ekyokola. Omusajja Omuganda ewaka bamuwe enkoko yonna bwe bagifumba bagimuwa. Omusajja Omuganda bwe baba basembuzi era bamuwe ennyama nnyingi okuddiza yonna tagirya. Ono yabadde alunda ente, ono yabadde alunda enkoko zino, ono yabadde azirabirira. Ffe batulekerawo nze bwe ndya emmere kuba kateeka kamwe kaafu engeri y'ennyonyi ebikaawakaawa ndiiramu kaamulali naye buzzukulu bwange bundeesera ne budda ku luggi bulinde ejjajja aba West Africa bagamba nti omusajja omukulu ali ennyama n'agimala ku sowaani tafuna bajjaji kima. Obwana buzzukulu bwo baba bukulinze bukayinye sowaani yo. Obwana bwo bukulinda bukayinye sowaani yo lwaki ti ennyama gye bampadde kuba nze sigula kilo 2-5 buli mwana alina okulya kilo ye. Kakati ennyama gye bampadde oba enkoko gye bampadde njibaddiza ayideriba nze kasabaleeta enva nze ndi muli wa kaamulali abazzukulu tebalya kaamulali. Kakati nze kyenkola nga nfuna esowaani eno gye babise waggulu nga ngiteeka ku kaamulali wange eno ennyama gye bagenda okulya. Obuzzukulu bwe buba bukuliiridde bwe buti jjajja amagye okulya bujja bukimeki naye sowaani etaliiko nnyama tebujja. Oyita bayite gudi nga tebajja naye bwe kubaako ennyama. This is what Museveni should adapt. Ti a man like me nga namukolera nemukolera bulungi. It does not mean that I should ask for him to ask for tiwaliwo gundi. No, this would be automatic. Nagenda afudde tiye muite family ye Museveni nakwate miliyoni aga. Lwaki abali mu State House be baziika sente bazibbe
it should be Museveni himself nti yeye nyini yayita family ya Nagenda sinna lweyiso kujja kutwala sente kati Nagenda nabakuba n'ekibagisaamu nti Nagenda kofi niye yali ya sente meka Nagenda plus yamuziika ngemuziika ki yatwala kati oyo aba bali mu State House sente baziba ne family ya Nagenda tiine kye yakola ki nakati gwe wali oyagala family yebe mwezikira oba tumulya oba basezi bamulya Museveni should not use the State House obukyere bwabwe mbwa ewaffe bali battirayo bebiko omwenda tebatumanga muntu yenna ewaffe okujja waffe mukuba oyo gundi yamukuba ebiko omwenda nga nafudde kati nefiirwa omwana Museveni akwata $1,000,000 n'aziwanda abasobola okujja waffe okuziika mu linnya lya Museveni baganda be abo mikwano gyange ne muhoozi naye nabbanja n'alinnya mukuba ebiko omwenda neyenyaga neyefukira nga ageze nekuba ebiko omwenda nze nyinza okuba kankubuulire kati abewa BMK nebagambye abewa BMK oba baba ebintu byamu nze nkoleza kabiriti bwendi ku kabbuli kyocwe negutuka omwana nandi nze omuzimu ngusitula omuzimu nengujjayo kolezako kabiriti n'eddagala lyange wano abakwata emizimu tuli babiri nze n'omusajja bamuyita kabiriti nengusitula bwe mba njagala kuveeyo nga mukambwe ngujjayo nga mukambwe bwe mba njagala ngujjayo nga mutamivu ngujjayo bwe mba njagala ngujjayo nga gwa mapenzi gwagala mukazi wako ngujjayo Muzeeyi Mirundi tetugenda sukkawo wano olunaku lwaleero gwe mbuulira siina kyenjagala nze nkwata emizimu wiiki eno nkoleza kabiriti bwe nti cwa nengenda ku malaalo ga BMK banzikirize bwe baba babba ebintu nze abaana banzikirize ngende ku malaalo ga BMK nze nkoleko emikolo gusituke ngusitula ate ogwo gwa musiraamu tanywa mwenge gwo gujja kutegeera nyinza okujjayo gutamidde bakubuuza baba tukole tutya kakati ate netiyayo gwa mapenzi negulaba ku mukazi waago okyaliyo baaba gyendi baba tugendeko mu dansi munange wafa mubeere bulungi mweraba